singa mpima ettaka lyange nensanga nga weeriyita oba mu Luwenda nga bazimbamu essomero nkola ntya? Mwami Mukasa ebyo bingi nnyo era bwe bulungi bw'ettaka eppime bwe bulungi bw'ettaka obulina ekyapa nti musobola okuzuula ensalosalo weziyitira ne mumanya eyazimenya okumenya ensalosalo nga azimbye mu lusalosalo oba oyo nga tazimbye mu ngobadde okisuubiza okitereeza buteebereza naye otegeera otya mbu yazimba mu lusalosalo kusookera ddala tokiteebereza olina okuba nga oleesa omupunta n'aggulawo empenda zo omupunta alina okuba nga akuwadde ripooti eraga nti oli essomero eryo liri mu Luwenda wakati nga mpandiike si mu bigambo bw'aba ayogedde bwogezi ekyo tekimala tusigala tuluyita lugambo omusave alina okuba nga akuwadde ripooti owandiike ng'eyogera ekyo tubuuza abantu banyu otegedde otya nti nze nkimanyi empenda nzimanyi ssebo nnyabo osobola nga ozimanyi naye toli mutendeke kuzimanya era teri agenda kuwuliza bigambo byebyo nti empenda bazizimbyemu olina okuba nga mu ntandikwa olina ripoota ey'omusave eraga nti Oluwenda baluzimbamu bateekamu essomero oba ennyumba oba ekintu ekirala kyonna ekyo ekisookerwako ekyo bw'okimala kwata ripoota eyo ogendewo omuntu nannyini kizimbe ekyo oba ssomero oba nnyumba omugambe alipoota yiino eraga nti wayingidde mu Luwenda olutwawula Oluwenda luno lulina okubeera nga lukalu era ekitundu ekigwa mu kitundu kyange okuteesa kwange kwe kuno osobola okuteesa omusonyiwe osobola okuteesa akuguleko ekitundu kye kiyingiddewo osobola okuteesa nti ekitundu ekyo waali agadde akiggyeyo mu ttaka lyo akiggyemu oba akisendawo yamanyi akimenye yamanyi osobola okuteesa akuweemu awalala ewuwe nti kale akatundu akayingiddeewo kakasigale naawe ku ttaka kubanga baba mulirwanaawo naye akuwa akakuzimba naye ayingireko naye abantu basobola okuteesa ge makulu gaayo mu biti byonna ebyenjawulo ekyo kyekisookerwawo kakati oyo omuntu mulirwana asobola okukkiriza by'omugambye alipoota yo n'agikkiriza oba asobola ogiwakanya bw'agiwakanya tumuwa amagezi naye afune omupunta owuwe ayerule akakase byoyogedde oba bituufu oba si bituufu era naye amuwe ripooti kakati apunta abantu tusuubira bajja kukola omulimu ogufaanagana era ripooti eno katusuubire nti egenda kugamba kyekimu neyeyasoose nti wayingidde awo nga bagenda ku kiri kyenjogedde bateese mu ebyo biti ebyenjawulo bakkaanya batya singa balemu okukkaanya awo basobola okweyongerayo mu mbuga z'amateeka embuga z'amateeka oteekamu okusaba kwoyagala kooti ekusalirewo osobola okusaba kooti nti nsaba ompa olukusa ekizimbe oba kyonna ekiyingidde wange kimenyebwe kiveewo kooti bwekuwa olukusa olwo ng'ekuwa ne bawannyondo nga bakimenye ekyo ekitundu kooti esobola okusalawo neegamba omuntu ono abijjulule yennyini ku ssente ze era akikola bw'atyo kooti awo kyonna kyesalawo okusinza kye mba mugisabye esobola okukirunganya naye bwetegereze nti ensonga z'ekkooti zirina obukwakkulizo okugeza waliwo kye tuyita limitation oba ebbanga lyolina okuba nga watuusaamu obutakkaanya obwo nti oli yayingira ewuwo olina okuba nga wabuloopa mu bbanga eritasukka myaka 12 kakati wamanya nti ayingidde ewuwo n'osirika kati oluvannyuma y'emyaka 13 waliwo bisulo by'abaana baana we basula n'oliko oyisigamba bannange kati bulijjo tukolagana naye kati nyiize tetukyakwatagana kooti esobola okutunulira ebintu bwe bityo negamba ebbanga liyisa emyaka 12 tokyalina cause of action oba tokyalina nsonga yonna gy'oloopa so ensonga za kooti nnungi naye ekisinga obulungi bantu kusooka kukkaanya